Minisita bawuliranga ekyokubasola kyabanyize nnyo bave mu mawulire bwe kitaba bwe kito balekulire. Naduli yafuna ekizibu eyo mu constituency. Omanya abantu abamu abaana baabwe babasitula babagaana okukula basigala bakyabasiba n'omutwala n'oyagala yesimbewo nga gwe omuli emabega. Lwaki omwana tomutanga akuze? Jeno nayogeddeko ne Haji Naduli. Haji Naduli y'omu ku abo bagamba nti abagudde baalya mu Buganda olukwe nti kubanga waliwo ebyakanyizibwako Haji byayogerako mu Kasaka nti biganya okutuukirizibwa. Then n'ennyingo 10 ezabaleeta 10-point program nti nazo zibulamu nti ensonga lwaki abantu bano bagudde. Abo baba sweepinga kulya mu Buganda lukwe. Kubanga bagenda obanga kubanga nkubadenga muyingo obadde okoze bulungi. Naye byafuwa byogererako wa. Oli vice president. Byafuwa byogererako wa. Oli Katikkiro. Byafuwa byogererako otya. Kugamba batufuula munyago. Ensonga eyasudde abantu bano simanyi nti mukulya mu Buganda olukwe kubanga waliwo n'Abaganda bayiseemu nga babadde babeera mu parliament. Kati nze kyenva sirowooza nti abo abayiseemu nga ba mu Buganda nti bo tebalya mu Buganda olukwe, abagudde be balya mu Buganda olukwe. Ate oyo Haji Naduli saagala mwogerako nnyo kubanga musajja mukulu atuula n'omukulembeze w'eggwanga buli lunaku. Bwe manzijukira n'okujjukira omukulembeze nga bagenda okumusemba okuddamu okukulembera pati eno yaleka Naduli mu ntebe. Yamuleka mu ntebe n'akondakitinga olukiiko olwo pulezidenti n'akomawo nga bamaze okumwendoosinga ye Naduli. Kakati Naduli bwabanga bamuleka mu ntebe nga tagambye mukulembeze wa ggwanga nti walya mu bannayuganda olukwe n'avaayo kati n'amanyanga mu Baganda n'avaayo kati ng'agamba nti olidde mu Duli yali asembaani. Oyo yennyini gwagamba nti yalya mu Baganda olukwe gwe yali asemba okuddamu okwesimbawo ekisanja kino. N'olwekyo abantu abamu bwe babaako ekibanyiizizza kati Naduli yafuna ekizibu eyo mu constituency. Omanya abantu abamu abaana baabwe babasitula babagaana okukula basigala bakyabasiba n'omutwala n'oyagala yesimbewo nga gwe omuli emabega. Lwaki omwana tomutanga akuze? Kati n'anyiigireyo n'abantu abalala mu kamyufu ke baayitamu. Nze ndowooza byebyebizibu. Naye bwe wabanga Abaganda gavumenti eno oba bwe baminisita abagudde balya mu Buganda olukwe ndowooza bajja kutuula bakimale kubanga Naduli akyalina n'akakiiko katuulako. Naye ate nze kakiiko ako katuulako ntuulako ebbali eyo nga observer. Nze siwulyangako ng'aleese ekyo ekiteeso nti Buganda mugiriddemu olukwe. Newunya bwe iye naye oya member wa SEEK abadde mu SEEK. So magezi ki ge wandiwadde kati Honorable Kyagulanyi n'abawagizi bwe okutwaliza wamu? Amagezi ge nandiwadde Honorable Kyagulanyi abantu bonna ba candidates abeesimbawo bonna abeesimbawo ku bwa pulezidenti abeesimbawo ku LCs abeesimbawo ku bwa kansala. Bw'ogenda mu kalulu omuntu awangula abeera omu. Bw'oba towangudde ne mubeera 50-50 oba 49-49 akalulu kaddibwamu. Okiwulidde? Kati omuntu ayeesimbye bw'oba oyagala Uganda yo Uganda ng'ogyagala ebeerewo n'abantu bo ng'obaagala olina okubabuulira ekituufu. N'olwekyo abantu beesimbawo ne Bobiwine bantu bakulu bategeera basomye ate balina gye babawangula nga balinayo abantu baabwe bababuuze kyekyaliyo. Kalulu kakubibwa misana tosobola kulagira abantu kwekalakaasa gwe nga wakola kibalo. Ekibalo kino kye kireese obuzibu mu kalulu. Abantu babalira nnyo kugamba oli n'abala n'agamba mbaze Wakiso mulimu abalonzi 2.2, mbaze Kampala mulimu abalonzi 3 mbaze Mukono mulimu abalonzi 2 n'agatta n'agamba nti bwe ngatta obululu ziwera 7
tikatikanga teko n'obweri ebbali obutonotono nja kuba mpiseewo nze ndowooza ekibala ekyo kye kireese obuzibu era abatuula ku drawing board wano ne batandika okubala bwe batyo oba bannayuganda oba tebabazeemu magezi olina kwogera kati bw'obanga ebitundu ebimu toliiyo ddala kabisa nga toliiyo kati neeno gye wabaze nga tobaze nti bwe weesimbyewo nabo bayinza okufunayoko obululu obutono kakati ono bw'afunayo obululu obutono n'agatta ku bali bonna bonna ayinza okuwangula nze ndowooza bwebanga Uganda tujagala ng'abantu baagala kukulembera mu butuufu babuulire abantu baabwe babamatize nti mu butuufu waliwo ensobi gye twakola naye bwe tunadda kubanga emyaka 5 mitono nnyo bwe tunaakomawo eno ensobi tujja kukola ki tujja kugijjawo tulina okusimba emirandira ate kisubi maze ebbanga ddene nnyo njagala kukiddamu kirumi ng'ekintu kino nkyogera nekyogera ku Besigye emirundi gyonna gye yeesimbawo ne mbagamba abantu ne mbagamba baleme kubabuzaabuza nti akalulu bakabbye naye Besigye wagyali soko tuula wansi obale ono gwowagira ali mu bitundu ki otegeere nti mu kino ekitundu taliiyo mumuyite mumugambe naye eno nga toliiyo ogenda kuwangulayo otya kyekyo ekizibu kyokka kankozesa omukisa guno okusaba abaagwa mu kalulu bonna be baawangula nti eyo si yenkomerero era nabagamba nti okwesimbawo oba okubeera MP oba okubeera kansala oba okubeera LC5 si kyekyo tebakuzaala nakyo nti oteekwa buteeka okubeera MP oteekwa buteeka okubeera LC5 oteekwa buteeka okuba kansala n'olwekyo mbadde nsaba nti abantu bonna abaagwa mu bibiina ebyenjawulo baddeyo batandike bupya bwe bali baagala okuddamu okwesimba baliddamu okwesimbawo naye ate si kyatteeka nti olina okuddamu kwesimbawo mukole ebintu ebirala muddeeyo mukolere abantu bammwe kubanga buli muntu yeesimba gye bamuzaala ddayo okolere abantu bo nagamba ababadde b'MP bonna ne beero C5 muna bawangudde mukole model farms president zagamba abantu basobole okulaba then n'abavubuka mubalage ebintu by'okukola baleme kubeeraawo nga bakomplaininga kubanga nagamba nti emirimu gya gavumenti giri 6 gyokka emitwalo 6 kati akalulu obalaka Bobiwine zabadde miliyoni 3 n'okusoba bw'obalaka president zabadde 5 n'okusoba kati abasobye gye emirimu gya gavumenti kati abasigaddewo bonna tewali kye bagenda kufuna mu gavumenti balina kwekolerera bokka okubeerawo nensaba ne baminisita be bawangudde mbadde nze mbasaba bave mu mawulire kubanga bakimanyi nti okyali minisita paka mu Gwokutaano bw'obanga owulira nga tokisobola kugumiikiriza ekyo lekulira kubanga okusisinkana bamawulire n'oyogera ebintu ebitategeerekeka ng'oli mu gavumenti kinaabanga nze ow'amagye bwe naafuna ekizibu mu magye n'entandika okugenda mu mawulire bw'obanga omanyi nti eno gavumenti yekuviiriddeko okugwa mu kalulu obanga eno gavumenti yakuforcinga okugenda mu kalulu genda obimalire munda mu gavumenti nensaba baminisiters bave mu mawulire ebintu bye boogera bamu tebigasa tebiyamba bali balina kubyogera nga tebanagenda mu kalulu oba okusalawo n'otogendayo n'olekulira naye okubeerawo n'ogamba abantu batuufu okutuwangula tuluddewo tetulina kye tukoledde eggwanga tebikola makulu ate muli bantu bakulu si baana bato kubanga omuntu wotuukira okubeera minisita bakulonda ng'okuze ate nga balowooza n'okulooza nti otegeera naye akalulu kaleme kubafuula nga abagudde eddalu mulekulire bw'oba oyagala vamu gavumenti giveemu ogirekera abo abagisobola balabe engeri gye banayita mu kizibu kino oba kizibu oba kiki kubanga abantu abamu bakifudde kizibu kyamaanyi nnyo n'olwekyo ekyo onsonyiwa okuba nti nandaze n'ensooka eyo naye kibi nnyo baminisita baffe okubanga balaga nti gavumenti eno terina kyekoledde bantu era ndowooza kye baavudde bagwa gwe olina okubuulira gavumenti kiki ekyetaagisa okukolera abantu nawuliddewo n'omuntu omulala agamba gavumenti emaze emyaka 35 mu bukulembeze yakakola oluguudo lumu ebusoga ne weebuuza abadde mu gavumenti eno binyiiza afande binyiiza naye ate era gwondeesa eyo nange sisobola kugenda butereevu kati kubiri nga tetumaliriza nsonga eyo kubanga bannayuganda bangi beewuunyiza minisita okuvaayo
n'agamba nti ekyamusudde gavumenti eno kulwa nnyo mu buyinza nga tewaliiwo kikoleddwa. Nina n'omulala gwe nawulidde eyagambye nti Busoga ne Buganda okubanga baminisita basuuliddwa bwe batyo nti baalya ene Buganda yagambye nti baalya mu Buganda olukwe. Waliwo eyagambye bw'atyo nti kubanga babadde tebatuukiriza Buganda byeyagala. So ensonga ezo zikyali mu bantu baffe. Ate ekisinga okwewuunyisa abantu abo batuula ne President Museveni buli lunaku. Omuntu ayinza okutuula naye n'amala ne 5 hours. Kati weebuuza baamugamba ki? Bw'abanga kati mu kiseera kino webaviirayo balyoke bagambe nti baalya mu Buganda olukwe. Lukwe ki ekyalaganyizibwa? Abo baminisita kye balemye okutuukiriza oba abagudde mu kalulu kye balemye okutuukiriza. N'olwekyo nze we ŋŋambira bw'obanga obadde mu gavumenti eno ng'owulira togyagala yakutamadda lekulira kati, kubanga kati okyali minisita okyali mukozi wa gavumenti eno okutuuka mu Gwokutaano paka lisafu weeneeberawo ne balonda baminisita abalala. Gwe vaamu kati kiveemu, ekigali kiveemu. N'ekyo ekigambo owulira nga bikuluma omuntu bw'agamba nti balya mu Baganda olukwe. Twagala nnyo okutegeera lukwe ki, oli akijjeyo akyogere, ate ng'alina obuvunaanyizibwa nga badde avunaanyizibwa kyenkanyi mu butalya mu Baganda lukwe. Kati naye n'abeera involved mu kubalyamu olukwe ate n'avaayo n'ayagala yejjemu. N'olwekyo bw'obanga constituency yo tosobodde kubuulira gavumenti, tosobodde kubuulira mukulembeze w'eggwanga nga bulijjo obeera naye, sirika nga bwe bagamba nti babagatta, omuntu yenna alina ensonga agyogere, bw'aba tagirina osirike nga busirisi. Sirika genda gy'oteeka okunenyeza, waliyo kabineeti, genda ononyeze omwo, ononyeze gavumenti, ogambe omukulembeze prime minister bonna babeeramu, obagambe mu mutuleetedde okugwa. Mufo gy'ogenda ku mawulire ebiswaza n'okuswaza. Nga bw'oli omuwa mugezi eri President Yoweri Museveni ku by'okwerinda n'obutebenkevu. Honorable Zaake agamba ayagala kumanya yakola ki President Yoweri Museveni, lwaki yakubibwa, lwaki yabonerezebwa, nti tamanyi ki kigenda mu maaso, lwaki atulugunyizibwa. Honorable Zaake simanyi oba bakuyita kutulugunya, naye nze ndowooza omuntu oba ogondedde amateeka bwe bakugamba nti wano tokkirizibwa kuyitawo toyitawo. Ate ekirala baawule Honorable Zaake omulwadde n'omulamu. Honorable Zaake kyeyali anoonya yamala okifuna, akalulu yayitamu kubanga badde ku miggo okumala oba miggo okumala ebbanga lyonna lyamaze, era nze ndowooza nti omugga ajja kutuuka ekiseera agusuule. Naye nze mbadde nsaba Honorable Zaake nga tanaba kubuuza President Museveni yamukola ki, kubanga nze simanyi nti eyo gyayita gyajeemera amateeka President Museveni abeerayo. Waliwo amateeka ga constitution, ate waliwo n'amateeka agakolebwa ku lunaku olwo, waliwo n'amateeka agakoleddwa omwezi 2 emabega, waliwo amateeka agakoleddwa omwezi gumu emabega. Ne bagamba nti luno oluguudo balusibye lukolebwa oba kino bwekiti ne bwekiti. Kati n'olwekyo Honorable Zaake si wanjawulo nnyo ku bantu abalala, kubanga si ye opposition yekka Zaake. Zaake kitaawe musajja w'NRM amanyiddwa bwe baŋŋamba. Zaake lwaki Zaake kwegamba, lwaki bakugamba nti wano tusaanidde kubeerawo n'obeerayo? Ekigambo ky'okkuba kino ekya Zaake kyo kizibu, kubanga Zaake ne baba tebamukubye agamba bamukubye. Ate ekirungi nti balina eddwaliro gye bagenda ne bakakasa nti ono bamukubye, kubanga si malwaliro gonna. Kati eddala ne baligamba nti tebamukubye, eddala liba ligamba bamukubye. Nze mbadde nsaba nti Honorable Zaake kyetaaga bamukube tutegeere nti Zaake bamukubye nga bamukubidde bwereere. Naye bw'otuuka mu bantu ne bakugamba, omusirikale n'agamba Honorable Zaake toli supposed kuyita wano. Oluusi babeera n'abantu tebaagala n'okuba abasirikale, abantu baagala okujja ku basirikale emmundu. Nze mbadde ndowooza nti Honorable Zaake addeyo mu buntu. Zaake yasoma n'abaana bange, waliwo abaana ewange yasoma nabo oba 3 oba 4, naye bo tebali bwe batyo, bantu bakulu oyogera nabo ne bategeera, bw'ogamba masiki, bw'ogamba teri kufuluma mu nnyumba teri kufuluma. Naye Zaake ye lwaki yeeyisa bw'atyo? Gye yasomera, amasomero ge yasomeramu si bwe gatyo bwe gamutendeka.
tukitegedde muntu mukulu MP atayagalwa nnyo wadde abantu bakwagala nnyo naye behaving ng'abantu abalala bakola ki bwe beeyisa nze bwe ndowooza naye nga sirowooza nti bamukubye obudde obukuba Zaake nga lwaki bamukuba kujjako nga naye ayagadde okukuba kubanga bijjukira ebyali mu palamenti ku Zaake